Bukejja mu buyinza abamu kati nga ffe abaali eyo musinga eyo we bati tubalaana mu ebiri okuva olutalo lwe lwatandika bye twayitamu byonna kuba ffe twatuuka emityana eyo waliwo we batuuka nga batusazeeko nga tuli mu gavumenti ddala by then nga batugamba nti capital city yaffe eri Kabarole nga ewali ekitebe ng'ene Kampala waliyo President aliyo neri naffe tuli mu nsi ndala kati muba banje emyaka namwe ebiri ffe kati tulaba myaka mingi okusinga kwa 37 tuva kujja okulayira nga yatwala Uganda yonna we tutunuulidde awo nsooke wa siniya buli omu asonga ku ggwe siniya baweeko ku myaka 37 tuli bye batukoledde sebo of course byonna toyinza bimalayo naye the key ngo ensonga enkulu ennyo ng'ogeraageranya ne ku gavumenti eri eyavaako eno kyekoze obulungi eri kyetaakola bulungi. Sebo njagala kwebaza era njagala kuyozaayoza bannayuganda olw'okuweza emyaka 37 nga tuli mu bukulembeze bwa gavumenti y'NRM. Museveni bwe yali ng'alayira nga yakava mu nsiko simanyiwa fabali wanu wawe twali nze nali mu kyamukaaga nze nali mityana mukyakumeka why nali musajja mukulu nali musajja mukulu zamini namulaba obote 1 nali muto obote 1 yes obote 1 namulaba nali muto obote 1 nali muto tewali kyenkana tewaliwo obote 1 nali muto okay census yali namulaba kakati Museveni nga mumulaba ku lutimbe olunaku olwo yalayira emyaka 37 emabega alina ebigambo byayogera n'agamba nti bannayuganda baleme kulowooza nti okukyusa obukulembeze bwe mulaba kati nti mu Luganda bakyusa batya nti fundamental nti nkyukakyuka ya muggundu kyukakyuka ya muggundu teri ng'ebyo bize bibeerawo kubanga bwe bawamba Obote waliwo okukyusa gavumenti bwe bawamba Amini waliwo okukyusa gavumenti lwe bajjako Lule ne wabeerawo okukyusa gavumenti. nsonyiwako mbulira abantu bagoberere ebifaananyi ebyo bye mulaba wabbali oyo ye President Museveni olwaleero naye ebyo bye mulaba n'abo baali nabo be bayeekera ba NRA nga bakyali mu nsiko awo naye we mumulabidde ng'akyali omuyeekera Yoweri Museveni gwe baatugamba ng'afuuka kapa n'abula n'afuuka omunya ebyo bifaananyi bibalaga ebyaliwo mu biseera ebyo si bugenda mu maaso kaakati ne wajja okukyuka Binayisa n'ajja ne Binayisa n'avaako Obote n'ajja Lutwa n'ajja ku Binayisa wasooka military commission eyamuwanga nejja mwami Obote n'ajja Lutwa kati mu kiseera ekitono ennyo waali wabadde okukyusa obukulembeze naye nga mu kukyusa obukulembeze muno abantu bafa Museveni we yagendera mu nsiko ng'akalulu kaali kabiddwa enfuga ey'amateeka nga teriiwo era nga n'ebyenfuna bya Uganda nga tebikyalabikira ddala era nga ne Uganda ng'eggwanga nga terikyatwalibwa ng'eggwanga mu lubu lw'ensi ezisaanidde okuyitibwa ensi ezeetongola. Kati Museveni bw'ajja n'awamba gavumenti wamu n'abayeekera b'NRA n'asuubiza tenkyukakyuka eno ya muggundu ekiragira ddala nti ya muggundu kati myaka 37 nga bannayuganda bakyakiririza mu nkyukakyuka eno era mwami Saddam Gaira wano ava kugamba nti mwami Museveni tulina ekyokumulabirako ekirungi tikubanga akola atya ng'era bwe tulina ne ku Obote kyetumulabirako ente ati kuba takyaliwo ffe bantu balamuki magoma gavugira aliwo kati tugamba ono aliwo kati Museveni bwe yasuubiza ku fundamental change alina ebintu byakoonako ekisooka yagamba nti obukulembeze busaanidde okuba nti abantu be basaanidde okulonda abakulembeze ababakulembera
fena abali wano mwami Kadu Mukaso ali baddeko omubaka ng'oli mulonde mu mazima na bwenkanya nga ne ku Obote bwe waliwo ababaka. Omwami ono bubaka mu parliament atukiikirira mwami mulonde. Omwami ono bamugwa mu kibiina kye NRM n'addukira mu kooti. Kooti n'emutaasa ate n'akomawo eka nga mwami Bugembe wayimba ati komawo eka kitaawo akulindiridde era n'akomawo eka mwaniriza. Kakati eyo nfuga y'amateeka mwami Museveni gye yasuubiza. Kakati enfuga y'amateeka newankubadde nga muzze mubeeramu ebirumira mu kooti, abamu bagulirira, abamu bafuna land eviction orders enfu n'abantu ba bulijjo bazijingirira, naye ng'enfuga y'amateeka yo weeri. Omuntu amanyi nti jagenda wano mu kooti y'erosi, nve mu kooti y'erosi ngende mu kooti y'erosi 2 oba ngende mu kooti eya bulijjo singa ngende mweddako paka lwentuka mu Supreme Court. Kati waliwo n'emisango gisobola okugenda mu kooti ya East Africa bw'obanga wano mu Uganda tomatidde. Eyo yenkyukakyuka ey'omuggundu mu byenfuga mwami Museveni bye yasuubiza. Kati tolaba nti tugenda mu kalulu Electoral Commission eri kumpi kulangirira new cycle empya ebyokulonda. Era omwaka guno tugenda kulonda abeero C1. Naye ogenda kulaba ekirabeera mu ggwanga ng'abantu banoonya sitampu eyo obuyinza obw'oku kyalo era bamanyi n'okutambula nabwo n'atambula n'akaveera ng'obuyinza bw'atambudde nabwo. Kati eyo ye demokrasiya mwami Museveni gye yasuubiza nti people power abagundi gye bagamba aba Nuupu people power aba Nuupu gye bagamba yeeno ey'okugenda ku kyalo gye bakuzaala ne weerondera omukulembeze gw'oyagala. Mwami Bobi Wine Emmanuel Dombo yes, ku kulonda okwo kuba nkakasa buli ali ku TV bw'oyogedde ku kulonda bwe kutambula obulungi naawe okkiriza buli kulonda gye kubaddeko ekwo kutambula mazima na bwenkanya. Lwaki nze mbuuza bwe ntyo? Kuba siri mwana muto mu ggwanga ate mwendi ngenda nendaba okulonda okuliwo n'olaba emiggo egikubwa abantu amagye ne gayiibwa ne poliisi ne bakwata ba agenti baabamu nti okulonda kwankya ba agenti baabamu ne babalonda bonna ne babaggalira n'otuuka okugenda okukuba akalunga gwe tolinayo ba agenti. Era awo tugambe nti kiri talatibu. Sebo njagala nkubuulire tikyali baade kirowoozewa nti abasirikale we babeerawo ng'okulonda weekuli tibaagala kutaayiza oba kubbira gavumenti oba ekibiina ekiri mu buyinza. Njagala otunuulire wano mu Buganda mwalimu abasirikale abantu ne bavaayo layini nga mpanvu nnyo abantu ne balonda bye baayagala okugakana basuula vice president. Bantu baali tebakirabangako ti vice president asobola okwesimbawo ng'ali mu kibiina ekiri mu buyinza n'agwa ekigubu ne balonda awo ekibiina ekirala. Bakirabye ku mulembe gwa NRM. Baminisita ab'amaanyi wano mu Buganda. Honorable ekyo si kituufu kyayogedde. Si kituufu kyayogedde. Kikyetali kituufu. Mu 1980 President Museveni yali vice president. N'agwa Kuteesa yamuwangula nga Kuteesa muntu wa bulijjo. Nga vice president mulonde. Yali vice president. In fact ye yali w'amaanyi n'okusinga. Kakati ffe tugamba ku demokrasiya azaazimbibwa nti abantu abagamba nti amagye we gabeerawo gaba gazze kubba kalulu nedda kubanga wano abafuga mu Kampala amagye gaali Arua aba ne bagaana ne balonda Wadiri era ne bamulangirira n'ajja mu palamenti ya Uganda n'alayira. Naye Honorable Dombo waliwo overwhelming kuganga kikususseeko obulunga bususe naye kati bulese kya Wadri Kasiyano Wadri ekyo nakyo gamba byatambula bulungi nga waliwo n'emisango tetumanyi gyaggwera. Bobi Wine baga yayina emmundu 2 mu hotel zaake yavaayo ng'alema dda ababaka abalala balina ebisago wano twabuukamira anti njagala gonde driver wa Bobi bamukuba masasi bamuttirayo
because of maje kwenyigiramu. Should we send kakati government yalangirira mulala obe yasinga gwe balangirira otunulidde kyakulangirira naye nze mbadde nja anti process Uganda ebya kooti biberamu ebirumira okay n'ebyobufuzi mulimu ebyetaaga okulungamya n'okwongera okola obulungi naye nga enkyukakyuka eyasuubizibwa President Museveni ogenda olaba nti ne bwankubadde muzze mubeeramu ebirumira mubeeramu abantu abafudde mu kampeyini mubeeramu abantu abatiddwa walaba ne byali wamirukutana bwe baali bakuba kampeyini nenawumeka bashalira bakibiina kyenarem kubanga oyinza okugamba nti biri mu opposition mwokka nedda tiwebabeera abantu abakozesa obubi obuyinza bwabwe oba bali mu NRM oba bekozesa NRM byonna oziza obiraba naye nga demokrasiya agenda akula kubanga omuntu bw'ayitamu bamulangirira bwe banga babbye babeerawo obubbi nze juzi wano twagenda ekasese babadde batuwangula nera nagenda ekasese newuunya ngeri abantu eyo musozi abalowooza nti Besigye ye pulezidenti wa Uganda batu baliyo basirikireyo waggulu musozi bo bye baagala bye balowooza kati bwe twagenda ne tubuuza naye okulonda obulungi kyetaaga kukola ki nti kuteekayo magye muteekeyo amagye musobozese omuntu omukubi w'akalulu ajja kuba akalulu nga yeeyagalidde era bandikolayo deployment tewaliwo kizibu kyonna abantu ababulijjo naddala abakyala omanyi abakyala baagala nnyo NRM era naye abantu abasinga okutya effujjo ate bakyala tisinga bwe bamanya nti tewali mirembe bona okulinnyayo tebakola ki tebalinnyayo naye bwe bamanya nti obukuumi we buli bavaayo ne bakola ekyo kye baagala kati demokrasiya alimu ebirumira naye agenda atereera era nja kusaba banafe abali mu palamenti kubanga bebabwewa obuyinza okukola amateeka eggwanga kwe litambulira singa waliwo weetaaga okutereeza bajja kubitunuliramu mu birowoozo biwa ababaka bamwe bagende mu palamenti bateesese bw'otuuka ku byenfuna njagala nkubuulire nti ekiseera kyatuukanga wano nga ddala buli kye tukozesa oba bbiya oba sukaali oba toilet paper oba soda nga byonna biva bweru naye kati gyemyaka gy'ekinaana naye kati bwe tuli ebyo byonna bye tukozesa ebisinga omuntu ayagala kukyusa bukyusa n'agandika nywe ku bbiya ow'e Kenya omanyi Emmanuel Dombo omulabi ayinza okugamba nti ebyoga emyaka gy'ekinaana nga byonna biva bweru ni Mwami Museveni yali mu nsiko ng'atigomya abantu tewali bwayinza kutereera kubaako kyakola bali mu dduka kati wali basuubira kubeera ddi nga bali settled abasuubuzi batambula bulungi buli kimu ate ebintu ebyo tebyafa mu mulembe gw'obuti ebintu ebyo tebyafa mu mulembe gw'obuti ebintu ebyo byafa mu mulembe gwa Amini amakolero okufa era Museveni yalingayo mu Florida n'alumba kyotera rakayima kubanga nedda ebyobufuzi n'ebyamakolero mu biseera ebyo byali mikono gy'abayindi Amini yabagoba mangu bwagoba abayindi bagende njagala nkubuulire nti mpulidde akagombe kavuga naye njagala nkubuulire nti transformation ezze mu economy nti banga government yalina nsimbi zimala neteekawo liberalization nega nti abantu basuubule nga bwe baagala abalina ensimbi zaabwe bazze baziteekemu tunuulire ebigezo bya P7 byakomyewo naye amasomero agawera gavudde mu bantu ba private schools n'ekyokubiri omwami ono agambye bawulidde nga puroguramu ebadde etandika ne bagamba nti results bwe zajjanga mwami Kadu Mukasa gw'okyogedde nti aba candidates beeralikiriranga nnyo naye nga tetumanyi nti abasinga okwerakira baali bazadde baffe naye fumiitiriza gutya singa gavumenti yateekawo mu masomero nakusasulira ku fiizi abantu nti okusoma bonna basome kati enkyukakyuka eno okuteekawo bonna basome yenkyukakyuka eyasuubizibwa okutuusa olwaleero Uganda tuli mu nsi ezigula amafuta ebweru gange tukozesa juzi mwami Museveni yabadde Bunyolo ew'omwami ono ng'atongoza kusimba mafuta kakati tugenda kukyuka tuve mu ggwanga erigula amafuta ebweru tuyingire mu mawanga agatunda amafuta
eyo transformation ey'omuggundu eyasuubizibwa kati bw'otuuka mu bwavu awe wali essira era njagala kusaba bano bawagire parish development model ne programu za gavumenti eziteekeddwawo ono mwami akugambye nti ye mukozi waki agambe bamirazi kati abantu beyogerera abasemmere bulaba bwafaanana kakati takolera gavumenti naye kakati Emmanuel Dombo sonyiwanga akaliibwe katuyise bwe tunadda nja kuwaayo eddakiika obeeko kyeyogera ku nsonga zino nga 2 oba 3 waliwo ensonga y'ettaka eno terabikanga ko nga bwerabise ku mulembe guno kye bayita ekibbattaka ku mulembe guno kati waliwo ne corruption eriwo tebangawo mu bitongole byonna ebya gavumenti kakati n'eddembe ly'obuntu abantu bwe batunula bwe bati bagamba nti Obote n'Amini bye bakola ate mmwe mubikoze ne musukka nawo anve mu bulango awo ojja okutandikira